kyalowoozebwa nti amawanga gajja kufunamu ekyokuyigirako okutandika okussa ensimbi ezeetaagisa mu byobulamu, wabula wano mu Uganda tewabadde enkyukakyuka ya ssimba ku ngeri abakulu gye balowoolezaamu eggwanga naddala ku byobulamu. Gy'oli abalamu minisitule y'ebyobulamu yagobya abasawo ababadde bajjanjaba COVID-19 mu malwaliro gonna ng'egamba nti tewali nsimbi za kubasasula. Gavumenti yegamba terina ssente za basasula ate nga USAID abaayo ekyabasasula gye bali bakola ne babawo ne muwalimu naye ina abaayo besasula ye ekyagenda mu maaso ekyasasula naye gavumenti yaffe yegamba tejja basasula era teraga nti erina weeru okusasula abasawo. Dr. Herbert Luswata, ssaabawandiisi w'ekibiina ekitaba abasawo ki Uganda Medical Association, agamba nti gavumenti kyewuunyisa terina kye yayiga mu muyaga gwa COVID-19 yadde nga gwakosa nnyo eggwanga. Buli mwaka gavumenti esaasaanya obutitimbe bw'ensimbi mu kujjanjaba abakungu wabweru w'eggwanga, wabula bwe kituuka wano abakulu bawa ebyekwaso nga we watali nsimbi. Parliament ukayongayo sente z'espendinga mu kujjanjaba ababaka ba Parliament ebweru omwaka gumu zisobola okuzimba amalwaliro agali ku ddala erya Kirudu National Referral Hospital amalwaliro nga 3 mu mwaka gumu. Sente ezo ziba nyingi. So wesanga nti macha azituka nti tulina sente naye ate n'espendinga yaffe sinungi teri logical teraga nti ddala tulumirirwa ensi yaffe watujagala okuba mu mbeera enungi. Embalira ya kawumbi kamu n'obukadde 2 gavumenti zeesaasaanyiza mu nteekateeka y'okuziika badde sipiika Jacob Olanya abalumirirwa ebyobulamu gye bagamba nti sipiika kituufu abadde alina okuwerekerwa mu bitiibwa naye kiraze nti gavumenti tennayagala kulongoosa byabulamu ate ng'ensimbi ezirina. Eddwaliro nga Mulago National Referral Hospital nga terina MRI machine ninga bogenda mu nsendo litalina z'amaanyi nnyo ikawabe Kenya ekyuma ekyo kisanga amalwaliro aga private agoba nannyini nga muntu yakyegulidde ne wano Uganda gavumenti namba nekulaga nti terina sente zigula kyuma ekyo naye nga it is just pretense. Sente bazina naye tebakola ki tebakiteekako maanyi kubanga bagula ebyuma. So ebintu bino bituziza emabega ng'eggwanga. Omunnayuganda owawansi atalina sente n'abonaabona ate gye bigwera n'abakungu abalowooza nti bali bulungi olw'okuba baspendinga sente za Bannayuganda oluusi nabo ne bibakwatirayo. Abakulembeze mu kibiina kya National Unity Platform ku ntandikwa ya Sabbiiti eno basaba wabeerewo okunoonyereza ku nsimbi zino n'abazibaddemu okulaga ensaasaanya ennambulukufu. Bwe tuba twagala okuweesa omugenzi ekitiibwa waliwo bitusobola okukola ng'eggwanga tuteeke essira ku nsonga y'ebyobulamu, ku nsonga y'amalwaliro. Nkakasa nti Oweekitiibwa Jacob Olanya singa alina chance n'atunula ebigenda mu maaso yalibadde musanyufu bw'alabanga tukikoze ku lulwe kumuweesa ekitiibwa ne tugamba nti ebyobulamu bino tubiseeko essira. Kyannaku nti waliwo abantu munnange bo abasalawo okuganyulwa mu mbeera embi. Alwala oba afunye kansa oba afunye obuzibu bwonna bwonna obulala asobola okujjanjabibwa oba ali mu ggulu tulabe nti waliwo eddwaliro erisobola embeera ye, oba ali mu West Nile oba ali mu Kigezi oba ali wonna wonna waali mu ggwanga lino okumakinga sure nti tulina obujjanjabi.